So abaana mbalabye nange ejjo bangambye the Makerere students bajja ku Swansea. My God, like mbadde sikisuubira beera bwe kiti kati mbadde overwhelmed ngamba oh my God naye nga mbadde mbiraba ku social media. I think ku Easter Sunday nakomentinga nako nga ndakisi nembaga ebintu biri serious. Yeah. Okay. Yeah. Owulira otya like kubanga zyo concert tubadde nga tujagala naffe abantu jjukira emirundi gye tuzenga tobooza Benoni concert yadde nga takola ki nga tasalawo. Yes, owulira otya nga mpulira bulungi of course kubanga body of work weri music wali ate sikolanko kivulu ntino kyange so kiwulika. I have mixed feelings. I'm excited, I'm scared, Many congratulations ezinoyitingana nyingi waliwo za concerts oh my God, thank you. Yeah, thank you. Soko tubulireko ko mbululu byatambula bitya lwaki omwami wo teyagenda n'apiiringa kubanga abantu bonna bagwa mu bululu bagenda ne bapiiringa. Obululu, oh my God, that's a different story. Because siberangako mu bululu, I've never been in that position, but my God, the tension, but it's a good experience. It's a good lesson. More so growing up, okitegera oba okula noyita mu bintu ebiti ebizibu. Like it's a good one, and yeah, you win some and you lose some. Because appealing takes more money, ebyo byonna. Yeah, good ground kwetuli. It's just about timing. Yeah. Sente za kwapiiringa wakiri bazikuguliramu emmotoka. No, not that, but it's okay. Sometimes it's okay, Yeah. It's okay. There's time. Time. Yeah, it's okay. Kati kambuzeemu emmotoka kuliko sente zo oba just it was just nedda mukwano. It was a present. Yeah. Okay, Vinka, omwana omuzaako. Ate gwe nazaalamu abantuma. Okitegedde kati neesonyiwa. Sirina kwesonyiwa oli mwana wa buwala. Yakaddiwa. Kasita nzaddeyo oyo. Musajja ajja kulekawo tozadde musika. Nga ndekawo gwe yamupa bannaaki. Nkuveeko. Kite nze olaba mbeera mu studio nkola ebinkwatako because I mean that's what I'm about. Yeah, yes.